Ewatabadde sengenge ku kibanja ng'asibako sengenge tayagala kiveeri kijje. Naye nga gwe kennyini ampadde eddagala ly'ekigalanga. Okimanyi bulungi nti okola ki? Olimba. Kati olaba olw'okuba eddagala ly'ekigalanga lyakuwadde ettuufu bwe liwonya ekigalanga ekyo n'okakasiza ddala nti oli yali akulogera omusawo yakuwonya. Naye ng'eddagala akimanyi akuwadde lya kigalanga kye kikutawaanya. Nkutegeera. Omuntu omuwa ddagala lya kiwanga ekigambisa nti oli yamusindikira ejjembe ki? Lwaki obatabula? Batulimba bannange. Sigamba nti emyoyo emibi tegiriiyo. Sigamba nti nno shaitwani taliiyo. Emyoyo egyo emibi gyegiri era gikwata abantu n'abagisindika gye bali. Naye tebalabika nga nsi bwerowooza nti oli aloga singa eddogo eritambula olimanyi singa erimulivuga n'emmotoka. Sate kuyitako nga yeevuga oba eggaali ne bagayekira kakati awo eryagundi likkirira. Ale haji kyoyogedde oli mutuufu kubanga ennaku zino ekinneewuunyisa mbira ku TikTok abawala abato nga bali mu byakuloga bwe musajja batomuloge wali abasawo b'onulayini oyagala kumusajja babagyeko ssente okukamala obukamazi oli mbu ensonga zibazikolyako konulayini anti mpayo amannya go gonna haji nentikayo haji ejjembe ne likuba essimu aro muzzukulu n'omugamba Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Kale. Hi lovelies, welcome to Love Life. Tuine Haji. Haji naga tandika lero nga twogera ku concert yo. Tuina concert. Sima yesoka. Mundu nga sinabangayo concert yo ebya serious. Mundu kugombola yaliyo. Sawa 2 nali najjuza. Olimba. Nze concert zange wali side sawa. Nali kalenda mpulirayo. Ne kalenda naku zino yayo noneka mpulirayo. Ngeji bakola oluguudo moka tezikyachamba. Naye nga najikuba n'enjibooza. Capitex oyo yagitegeka. Bantu twafuna bangi. Kale n'olwekyo nzizeemu concert yange endala ey'okubiri. Eno bagita batya mbuse baavuga? Sebaavuga wabulirawa. Kakutunda. Nnaku z'omwezi nga 12 ogw'omukaaga ku front page e Namasuba. Etikiti ya mitwalo 2, VIP 5, emmeeza bukadde 2. Ayagala tikiti ziri ku Papa's Sport ewa Ssemakula we Makindye. Ne ku H&M ewa Hajji Haruna mu biru weeziri. Ne ku front page ku kifo wennyini weeziri. Ayagala emmeeza okuba ku 072 64185 oba 075 64185 n'ofuna emmeeza ntukola enteekateeka yo nga bukyali. Abali e Bulaaya era ku ssimu zange ezo zennyini onterako akantu. Onterako ne bwe batojje. Abalala mugule ku Momope. Ne batojje. By the way abawagizi ba Hajji bali ebweru. Momope. Bula tickets wajja kubeera wa ajja. Momope eri star 165 star 20 as. Star 165 star 20 as. Kanoga ngogoberera endagiriro. Ogenda kwa bivuluwiko bingi ogenda onyiga 00 n'ekongera 00 n'ekongerayo paka lutuuka ku Sebaavuga concert n'otuteerako kasente. Kubanga eyo kodi gye bakuteerako message ejja ye tikiti yo. So kitegeeza bw'ogula bw'oba ogenda kujja olaga tiketi. Message ejja kuba kweri ku ssimu. Kati bannange ebibuuzo byammwe wante tugenda kulwawo. Kakati Haji waliwo angambye bannange nafuna omusajja ne muteekamu ssente. Naye buli embasi muwadde ssente tagana kwagala nange anvuma mbeera ng'omusirusiru. Nze bampadde ebibuuzo bino lagika nga muli gwawogamba ow'ennyumba. Yanyiiga. Yampereza message gambe ni mama Haji nga nvumye nnyo. Kale wadde nakirowoozaako nga mutuufu. Yampereza message. Otya. Haji naye mama yampisizza nga atali musajja yadde nali neebuuza bwebuuza.
kakati yawo musajja sente ndoza batu relationship yagitandika sibanyo balina emyaka peka sibaji ebintu yabingambe nagamba naye nagamba mbuuliza Haji oyo oluusi muwuliriza nnyo lwaki abantu baagala bye tubawa because mbuyono omuntu nga bwe naakufuna nenkutekamu ssente Haji bamanyi bannange ogenda kumpa ku kitiibwa todayo tommanyira tonjooga oluusi zibula oluusi nina pulaani zange ate n'ovuma n'osesebula kati nagamba kyokka obuzibu ate mwagala Manje bwe musajja oyo anjagala n'okunjagala nanga kyaka njagalako bye nnina. Tamwagalamu yadde akatini. Nedda. Ebyenkugamba bye bituufu. Omuntu nga lw'otamuwadde ssente temunyumya kabeere mukazi nga bw'oli watamuwa ssente temunyumya. Kati aba akwagala. Ne kati weeki. Kati kyo kirina mu mukazi yawaayo ssente. Gwe wandimubuuzizza omusajja wa myaka emeka naye ayina emeka. Kati obanga omulenzi muto nnyo. Bwe ndowooza kyaka alina okwanga asinga ku mulenzi obukulu. Ndowooza. Kati ekyo yakingamu yakimanyi nti omukwano gwe alina kugula mugule. Omukwano gw'abalenzi abato nga oli mukazi mukulu. Kubanga ateekako eya time. Bwaggwako toyogera. Mukama Katonda. Bwaggwako to. Kati amugula ng'agula data. Data waggwako nga teri connection. Temuconnectinga. Bw'ateekako nga ekintu kigenda mu maaso. Oyo mwana mwagadde business agimanyi. Anti bwe kiri. Mukazi wattu. Samubuuza bimeka kale byamutaddemu naye maama. Nedda. Kyendi mu mugamba kubanga amazima galuma naye gakkakkanya. Omulenzi tayagala mukazi. Kyokka abakazi abo balaba kati ate wali amwagala ebituufu. Ye tamukkiriza. Batamwagala. Munange bwe kibeera. Kati wali amwagalira ddala ng'amwagala bituufu kati alina kyamwagalako n'eki. Ngaga omukazi oyo mwaga kyokka ate omukazi tayagala abo yayagala mulenzi ono. Naye ogwo omukwano gugenda mumenya paka lwali gukongokako. So omuntu aba akwagalako by'oyagala. Ekiranga bw'obeera n'omukazi oba olina omusajja nga ne bw'omukubira emirundi 3 n'atakwata kati mutima ne weegumyagumya kuba tweegumyagumya ali busy emirimu kati gimutawaala. Ne buziba ne bukya nga takkubidde. Kakati oyo aba akwagala. Ate kinyiiza Haji okimanyi babeera ku WhatsApp ng'omulaba ali online n'omuweereza message n'atagiraba neefula nga tagirabye naye ng'olaba ali online n'ateekako ne ku status ye n'akujjukira nnaku nga 2 n'agamba nsonyiwa bannange nali bizze n'akalaba message. Oyo n'aba takuyambye. Wala atakuddiramu ddala. Mu message zo 10 nga ddamu emu. Ayya. Haji kinnuma amanyi kati faabaga. Ate ng'ateekako bw'oyita emoji. Emoji. Nga gwewandiise ebigambo 48. Sebo kakati manyi wansuubiza ogenda egindi kakati ndowooza tunaagenda. Ogaba ebbaluwa gye nsimbise ennamba ampadde mu kigalo. Kati waliwo obubonero obulaga nti omuntu temuli ku peegi emu. Wateekawo ne kakke mpokya okay. Mbu talina budde. Mbuke. Kati omukwano gw'okwesibako ogwo gw'okusibuka omugwa. Abala gumenya. Tegunyuma. Gumenya. Omuntu yenna oyina gwesonyiwa. Era manya Haji kinnuma fe abaagala ennyo oba kitubonabona mulaabu. Munenge Haji njagala nnyo ebyekisiru. Oyagala nnyo ki? Njagala nnyo sibiri. Haji mulina. Haji nedda leero tonfunye. Njagala nnyo like muli omutima omuntu. Gwa nnyo mulaabu ebyekisiru. Badde nkufunye bulala. Kyova bambeewala newala okugwa mulaavu ate ng'omukwano ngwagala kati oluusi ntya ne ngamba. Olina bw'ojja kuvaamu. Ensi bwe yatondebwa. Bamanyira. Ensi yatondebwa bw'etyo. Ensi tulina kubeeramu n'ebizibu byayo tulina obyettika. Era kituufu. Tebatugambako nti tebajja kubeera bizibu mu nsi. N'enkima zirina ebizibu mu kibira. Nitetambulira mu paaka. Era eddayo. Mu kibira. Naye ng'ebizibu gyebiri eyo gy'olabe ate nga kisolo. Kyandivuddeyo naye eddayo. Kati namugumbi n'ebizibu by'okwagala. Tolina kujja kuvaamu. Bannange kandabe ekibuuzo ekiro omuntu yajjirwa. Ne baaba osiba essimu. Ate wangambe wakobeerawe kosiba yaki. Haji tobanya lumu. Omanya oluusi oteekawo essimu. Waayi omutima gumu. Yange teriimu.
Haji banene no okola batya. Ogirabye? Olabyeko kyenteeka munadde? Njira bugizi bweti. Bagenda ko mu Luganda. Kyoga tegenda mu kafeesi n'entundu. Congratulating. Kunjozaayoza. Kuyozaayoza. Ojja tukuyigiriza. Oba nkufuniyo omusajja ebutambala. Ani gowa bannakyalo. Gye bali bahaje eyo ssebo bagumidde mu byenfuna. Ngali batya. Bakimanya haja basajja balina ssente abaziga babasinga. Bafanana bwe batobwe batyo. Nezo kanti bakugamba kugambi nti ngo bawunya n'ebyennyanja. Nokaba katunongera tambula nti. Omweyonjeza gwe muli kugomba omukyala. N'omugamba nja kusanga. N'omugamba tula nja kusanga. N'omanyi omusajja aba akwagala. Nga ne ssente aziina omutereza nga bw'oyagala. N'akyuka. Ekisooka omugamba ssente tugende tusopinga engoye. N'omutwa n'omwabaza nga bw'oyagala. N'okwata entuumu y'engoye zonna n'omugamba ngenda kwoza zonna zimu. N'ozisiba mu kigugu. N'ogenda mu sitense ne basuula kasasiro. N'ozisuula. Kiwedde n'omulekera n'omutwala mu saalu. N'omulekera makanzu gokka. N'omugamba sikyakuddamu kusala kapati. Kyangu nkulaga ebyenjagala basale. Omuntu batereza mutereezi. Kujja nga bwe yakula naye omuntu bamutereeza n'atereera. Kujja nga ssente ze zitaliiwo. Ate beza waliwo b'otereeza ne bamubba. Noga musajja nga yanyirira. Abakazi bakikola mu bugenderevu. Bwanyirira omusajja bwamuleka bwasiba amapeesa agatatuuse. Rimuli kifo ky'osiba mu kituli kya wano asiba bw'ati. Ate amugamba nti okyamye. Mbu asigaze ekisajja kye bw'omu. Obeera n'omusajja wo. Bwe mba nfuluma gwe tondaba toswaga nti mukwano sooka okomewo. Zino z'oba oyambala. Nawe kwata kasente kakatono kwena gwe toswaga gulya sabbaawo ngoye kuzaakuwa. Omukazi ne bamuwa ssente mwaka ku mwaka ataswaga agenda n'akwata emitwalo 10 n'agulayo essaati emu bweti. Awoza musajja wange afaana bikole. Ayambadde sikoola ene emabega alinnya mu ttaka ekisinzo kyaje gisigwereza naye nga tagivaamu ne ku mukolo ye wuuyo ayina empale bazirinnyamu nejjamu ekituli eno wansi ajjamu ekituli ayina kasaati kamu kasiiwuufu naye gwe n'osigala ngwe ogikuba akakindo tanga naawe obaako ekikyamu mbu toyagala bamubbe batuyinako effitina nnene. By the way. Batuyinako effitina. Naye baddage. Ololaga baddaye. Buliza ku ku Haji. Abazadde banange baddeyo okufunira abaana kwa wale wakyogerako ku ne teyakitegera bulungi abaana baddemu okufunira abaana abaagalana badde bakole batya baddemu okufunira should parents go back to getting wives and husbands for their children kubanga ennaku zino obufumbo tebukyanywera kati ye ngaalowooza tuddeyo kuba yena abaana be bakivubuka okufunira tekwandiganye naye kati ffe abatakkiriza ndowooza ensi yakyuka tolini ensi erimu obulwadde ebise ebisinga abantu bafuniyanga abantu abakyala n'abantu bafuniyanga abawala abalenzi naye omuntu okwekwasa nti omusajja yatuleetera omuntu wano abantu bulwadde bungi abantu bafuuka batemu ensi kati yayonooneka ekyo ndabanga kyali kyamakulu era obufumbo obwanyweranga naye kati ndaba kyavaawo okusinzira ensi bweri omuntu akyeteekamu yekka era afa agamba nettanzekka olwenyulujo lwa nkiyingidde sikakiddwa antegeera bulungi kindidde ndaba ate kyawunyisa waliwo ekintu kyoyingiramu ng'olaba tebikwatagana nogamba n'olemerako naye ng'olaba ddala omenyeka ekintu kyonna kyosika omugwa kiba tekigenda kubeerawo naye kati tokyalina b'ofunira bantu era abantu bali Kampala kuno mu bibuga ebisinga obungi era ogenda agambe nti kandabeke waabwe wa mukazi wange amwinamu abaana abo bayina omugamba nti basezi nga yamala dda ng'enju ejjudde abasezi
by the time chakola background check bagenda omugamba nti ewaabo tebaloga beererula nga wazaala yodda ogoloka abaloga go bakuloga waliwo gwe bawerekera okwanjula musajja ddiini emwe mutunkako butunzi banjudde ndongo evuze batuuka gendo ganti abakobe banaalya babayingiza ssabo nga mwe batadde mwe bagenda okuliira temu ne bagamba erwanira okeekuoka ejjembe bakugumyagumya kasita mukazi ogenda mutwala tuula oli emmere tugende ng'oyingidde mu famire eye naye nga gwe si kyoli kati omuntu yenna kituufu yandirabyeko gye bazaala mukyalawo oba gwe tosobodde ggendayo n'omala okumanya nti ewa mwami gundi empigi kyalo gundi kale tumayo mwannyoko seewaka ku kyalo ekyo bwobanga owulya omukwano onoogwongerayo kubanga ku kyalo bw'ogenda bw'ofuna amawulire mu nnyumba ezi nga gakwatagana gaba geego n'ogume bugumi nti nja kgenderawo nga bw'ali ewaabwe balina sikoseozi ng'omanya agende nga bw'ali gw'omanyi ffe tugenda bugenze ennaku zino naye abantu bo tebabifaako ewaabwe omukazi alaba yazze kwanjula bajja babuuza babasimbira bitooke wetera ku kiri basimba ebitooke ku makubo kubako n'ekimuli ekitegeeza nije mujja mwenna tekuli amanyiyo n'awasa tamanyiyo ebyo byebiki bane bweyogedde ku byobulogo nedaba eno simanyi bweyabadde bituufu omwana yafudde juzi abadde wa gospel badde ze simumanyi badde bamwita basimpa nabula bejjo nga bamugira mbu omusajja yalina abasakazi babasatu babana omu ku mukazi gwe yafuna oba omuto n'alogo omusajja n'afa ko omusajja alina sente nyingi katono gwe basse mbu yali alina okuba nga yasikira naye mbu baali bamuwone nga bamuwa yamugamba munange oyo omukazi w'ensimwangu muleke togendayo kubanga mbu yali gye yasembye okugendayo oba yabadde agezemu obuuzaako simanyi naye bayisewo oba ssaawa mmeka ne bamukuba n'afa ne bagamba oyo omukazi kiraga yamusse nga ayagala kweddiza ebimu abamu beeraguza dolini abantu abasinga tebatta bantu olwo nga amukubye kakumbi naye ebintu ebiraba eby'omugundi yaloze gundi n'afa ku bantu 100 kubaako gwe baloze omu 9 baba bafudde bulwadde nga muganye kubuzuula nagenda mu ddwaliro so twekwasa ddogo bugundi oyo yatulagaobuddogo gye riri mu nsi naye abantu abasinga baba oluusi katonda nga tagenda si baakufa naye bali mu kugenda mu ddwaliro ye n'atandikirawo ku lubereberega nti bandoga oluusi kyakye kiri mu kkuluma omuntu gezaako eddwaliro bakukebere tokoma ku kiriniki ggula mpeke buli olumbe luganye genda bakkebere otegeere ffe twekwasa oli yandoga naye omuntu ageranaga nti bamuloga nga tagendaako mu ddwaliro n'eri paka lwafu ne yeekwasa abantu ne bagamba gundi eyatta kumbe bambi nedda bulwadde nze nkubuulira nze ndi wano nkubuulira nkakasa nze ebyo ebintu ebyo babinimbirangamu nga tuvubuka simanya emirimu simanya biki mbu bakulogera ku mulimu haji netegeera bulungi nti ebintu ebyo ebisinga bya bulimba nesigala kusinza katonda wange bw'oba olina bazadde bo bw'olya bikusobedde gendako mu kyalo maama waakusabireko genda mu kyalo taata wakwateko mu mutwe akuyombereyo edduwa koma weekampala okole naye abantu bakyalina n'omukisa gw'abakadde baabwe tebagweyambisa bagenda musawo enjira bbiri ng'ayingiddewo musawo ogenda okutukayo nga n'oli gy'ogenza ayina n'ebizibu bye bijjudde entumbu bwe tabimalanga bweyagala gwakuwa emikisa ofune ssente gwewalanga bw'otuukawo ddala emikisa ogiraba waawo osobola n'ogana ewa n'emikisa weegiri ono nnyini gigaba ye yagifunye nga netagirina naye nga kyeyanditutte ng'eddagala erisinga eba ssaala ate bwe ba yamukadde oŋŋumu nnyo kubanga maama wo bataata wo tasobola kulimba bwagamba nti kale ddayo pakase kansigale nga nkusabira amazima batakulimba bagenda kusiganga basaba bambi basaba naye gwe n'otambula kiwalazima nga n'abakadde obalina yatogamba nti munnange nzize kusulako wano nti ebintawaanya ennaku zino sabiraako n'abeera awo ekifo ky'okukola ekyo n'agamba ngenze kundagulamu
abalaguzi bennyini kyasooka okwawukanya nawo baŋŋanda zo na mikwano gyo. Agira embi gya bbiri n'ayiwawo bakwa balina empiki ey'edduka n'edduka n'egenda eri n'agamba ono ng'abeeyawuddeko kati abeeyawuddeko oyinza okuba mpiki n'etagenda n'agamba nedda omuzzukulu mujja muta n'abuyoolawo n'abuzawo bakwa kati ensimbi neyegatta kugenda waki omulimu gugombedde annange nakubbiraawo obwongo ne bukwesiba kakati akakati kakuwa nojja nako ebiseera ebisinga kakuwa buwi confidence kati confidence eyo olumu ogikozesa byokola ne bikola ki ne biyitamu n'ogamba oyo akola oli mutuufu kwalo gwe bagoba mu office emu bagenda kujjayo wansi wa kapeti nga bateekayo omanyi okugulu k'enkoko sibyesibyeko kati bagamba kakati nga bamugobye kiraka bakamuwa kukuuma kamutawanyiza kati confidence eri gy'ofuna nga bw'ogenda ewa dokita nga muzungu kasi ateekamu obuuma mu matu n'akuteeka kaati bayinza n'okuzzeeka n'oga mpulira ndi kale nga tonnamira mpeke neegi kati ofuna obukkiriza mu ggwe nti ntuuse watuufu kati n'omusawo asooka n'akuwa obugumu oba okitegeera eddagala eryo lolina eddagala erivumula gyeriri singa tebaliteekamu bukolomooni abantu balina eddagala eryaffe ery'ekinnansi nga si siriki ddala nga liwonyeza ddala kubanga n'eddagala ezzungu balijja miti era na wano waliwo emiti nti bw'onywa kino na kino kiwonya kino naye obukodyo buno obuteekwamu ebakwatira obwongo bwe n'ogamba kumbe bakuwa confidence akuteekamu okukkiriza nigobadde otya ku mulimu nga tokyamutya oyina eyiriziyo wano naye nga teyina kyeyamba n'eki so oba genda wa mamawo n'akusabirako oba wa taatawo n'akusabirako bisinga ebyo bimugenda era by the way olwengende wa mami nga nagwe nfunyeyo ne mulaga face nga mulaba ne mugamba mami waliwo ono gayi bwe ndaba nga mutima gwe tegugezeefu siremerako ate ffe mu busiraamu bugamba ddiini endala simanyi wasimanyi bitabo bira bwe bigamba naye ndowooza nabwe bakyogerako bw'oba otutte mukyalawo oba omwami obazaddewo ne batasiima komaawo naye ebiseera ebisinga omanyi nti temugguka omanyi nti bigaana netuuka n'ekiseera haji kati nga mmanyi nti mwaganye nenkola embaga nesibayita naye bameka be baba nabo oli kyogendamu akusikusingamu obukugu akiruddemu nakyalabye sooka ojja omwana wange mukyala oyo gw'oleese badde ngamba noonya omulala kati gwe kyogamba mbonna batakwagaliza oba olowooza ayagala muwasa kyolaba logayi abantu nabutawuliriza dolini ne mukwano gwo ddala ng'akwagala ebituufu asooka okugamba ekyo kireke ng'oyinayo mukwano gwo gaa nti mukwano gwawe atakutiiririra nagamba obadde olina kuwasa dolini nti badde ngamba muleke abala aleeta abataga nti mwagala ajja wa dolini neewonyeza gundi tangambye bantu balina emitima muti abatangambye enkoleke kakati nogambe entegeera y'omuntu ono eriki oba okitegeera kyokka nga yazze n'okwebuuzaako lwaki oneebuuzaako nga gwe wasazeewo nga nekyogenda okukola okimanyi nti togenda kikyusa oba okitegeera naye abantu ffe abakuzeemu tukimanyi naye mmwe bato baffe n'abaana baffe mweyambise bakadde bammwe ng'omukisa mukyagulina nga bakyaliwo bw'aba mukadde oyafa nga jjajjawo gyali weeyambise ku jjajjaawo bingi by'amanyi nga bisinga ebibyo niweeyambise tuukawo muka ekindeese kunsabirako nolindi eddagala gyeriri noga nti emmumbwa oba teweeraguza era emmumbwa gyeri ewonya singa toteekamu bukolomooni awe wali obuzi gwe ompa emmumbwa tosooka kwesiba kibugonandege ku mutwe bw'oba ompa eddagala ly'ekigalanga nze nkimanyi bulungi gyeriri era olinoga gwe omuntu muwa eddagala omulagire ne bw'alinywa oba lyakufumba awo tewali mutawaana
Neto limba kola kino mulise kino kola boti. Okukakana ng'omwawudde n'emizaanwa gye mbube bamuloga kyokka ng'omuwali akigala nga tebakiroga. Omusajja ng'awalana neiba we. Kumbe. Watabadde sengenge ku kibanja ng'asibako sengenge tayagala kive eri kijje. Naye nga gwe kennyini ampadde eddagala ekigalanga. Okimanyi bulungi nti okola ki? Olimba. Kati olaba olw'okuba eddagala ekigalanga lyakuwadde ettuufu bwe liwonya ekigalanga ekyo n'okakasiza ddala nti oli yali akulogera omusawo yakuwonya. Naye ng'eddagala akimanya akuwadde lya kigalanga kye kikutawaanya. Nkutegeera. Omuntu omuwa ddagala lyakiwanga. Ekigambisa nti oli yamusindikira ejjembe ki? Lwaki obatabula? Batulimba bannange. Sigamba nti emyoyo emibi tegiriiyo. Sigamba nti nno shaitani taliiyo. Emyoyo gye emibi gye giri era gikwata abantu n'abagisindika gye bali. Naye tebalabika nga nsi bwerowooza nti oli aloga n'oli aloga no. Singa eddogo eritambula olimanyi, singa erimulivuga n'emmotoka. Saa tekuyitako nga yeevuga. Oba eggaali ne bagayekira. Kakati awo eryagundi likkirira. Ale haji kyoyogedde oli mutuufu kubanga ennaku zino ekinneewuunyisa mbira ku TikTok abawala abato nga bali mu byakuloga. Bwe omusajja bw'otomuloge wali abasawo b'onulayini. Oyagala ku musajja babaggyeko ssente okukamala obukamazi. Oli mbu ensonga ze bazikolyako ku onulayini. Anti mbu mpayo amannya go gonna haji. Nentikayo haji. Ejjembe ne likuba essimu. Aro muzukuru n'omugamba jembe likubye essimu. Sikulimba abantu balina bubeezi bizibu negwe n'otateekamu ndowooza yo ya bunoga. Emyoyo emibi shaitani gyali mu nsi era abantu abebiisa ebibi gye bali akutunuulira obubi kumpi nga ye ne bwakutunuulira obubi agira kuteekako kikolimu nakuloga. Naye si bangi. Abasinga balimba. Kati abantu beeyambisizzeeyo embeera ate okubbira mu bannaabwe. Ye kituufu. Era abasawo baffe betuyita ab'ekiddugavu gye balinga eddagala balimanyi. Nga balimanyi. Okimanyi haji ne bada akati nga bakadde b'omukyabo n'ogenda n'omugamba naga eddagala erimenya n'agamba kati ekyogero nga tebakiteekako kulagula. Tekiwonya baana tolanga ennoga biki ng'atambula bulungi. Tekiriiko kulagula. Ebintu bitaana kutambula bwe bityo. Naye kati abantu ate ono babasawo bakimanya nti ono bw'otamuteekamu kumulagula tajja kuwa kiwera tajja nakakasa bukugu bwo. Ninga eddagala abantu balimanyi. Gye bali mu kyalo eyo. Kituufu bangamba gye bali nagamba yagali amikisa noga buli obuntu bwatugamba gye biri. Noga bali onabeko. N'abako. Naye bali bagamba akola ngenda mu kujjako. Agenda kubena nga ayagala gwewekaweka agenda kwanga loza bannange ekiri ku social media. Kyokka n'oyo akugamba nti agenda kwagala gwewekaweka nga ye baamugoba. Ate yali ngewe byagaana. Naye gwakufiirako. Kati kyebaga nti abantu muteekemu okulowooza. Buli kyokola kyonna teekamu endowooza yo nga Katonda bwe yakuwa omutwe gwo n'obwongo. Ogambe naye kino mu nsi kisoboka. Kino kijja. Era nakuzira bebawabya ne bana abavubuka bw'oba yagala kukuuma obufumbe ennaku zino oba okusigala mu relationship obeera n'omusajja akuwa olina okusaba ennyo oba okuloga ennyo. Ne ngamba naye kiki ekigenda mu maaso ennaku bonna abaaloga baabagoba. Ale bangamba eddagala ligira mbuli lyekyanga oluusi. Liba teryekyanze. Kiba kiki? Ofuna confidence n'okyusa empisa ng'olowooza nti nno wamusiba. Kati n'oleeta ebiyise bibi nga ye bwayeeseetinga okwawukana naawe. Eddagala likuwa obugumu. N'otandika obutawuliriza mukazi wo n'otandika obutawulira bbaawo. Okokakana nga mwawukanye. Soba kusigalirawo nga gw'osaba Katonda wo. N'oteekamu n'okutegeerako nti omwami bamuwa ekitiibwa. N'oteekamu okutegeera nti omukyala bamuwuliriza era obeera naye. Naye gwe buli kaseera ogabwe yonna mumala. Buli yeekyangamu ng'okubira omusawo. Atandise mbuga bakwatamu eri. Kwata akati ako kakube ku nneka ye. Kati akuwa bugumu. Awunzika mwawuka. Akuwa bugumu.
Bandaga nenga si mbiraba okiraba ozise omukyala alina empisa eribba okiwuliriza omuwuliza eribba ly'eddogolye era kituufu omwami awuliriza mukyala we bwe bulogo bwe wamma abanga gwe baloga omukyala ng'awulirayo wali omusajja otasobola kuvaawo naye ng'omusajja amuyisa bulungi ozise ne gwe lwaki weesiga ebintu buli kaseera nga gwe weesigama ku ebyo waliyo abantu abakisuusa kankwedoli nga ne bwe yeekoona ani atambulirako otambudde bubi ne yeekoona ate ku jjinja asirika n'agira kizze kitya ani atambulirako kati n'atandika okulowooza be yayomba nabo kugakananga gadoli nyandoga bannange waliwo ebisukka waliwo ekisukka ono yagambye ajonzise baddage kekubagamba tubaako nebyogera manyi haja oyogera ati kekubagamba kenjagala keko kashawa mulenzi wazze sina interview ato tonkutte rubona wuyo haji salamu alaykum nebambi haji yakuwagira ono ye mulenzi wo yakwagira musajja yakwagira mu video yasooka kuba nyambadde suuti kati nyuma kyembuuza ngono gwe gomba kuba mukazi wo yes ate ne byagala lero mbiresi omuleetedde ki atamanyi njagala ssente leeta kyembuuza aje tubako nekyoyogera Dolin tokwata omwana haji babi haji tokikola kati ate onvuddemu interview eyokubiri ate akugabira omusajja nga ndaba oli nazemu okulaba ne kabaya naye akwepikira nga ndaba oli muto ndi mukulu ampimeko wano alabe wansi wa omusajja musana ssente wanuuka bunuusi naye ng'oli mwana ne kati 24 aliwa nze 24 tannatuuka nakuwasa yadde okuwasa ow'e18 kati aba omuntu w'emyaka 24 omuntu w'emyaka 24 gwagenda okuwasa ayina kyekituufu twangwiriza okuwasa naye emyaka 16 omwana obwalo ino bango ino omusajja obulenzi 18 n'emyaka 24 peza 20 naye omanyi kye bayita okwanguwa n'okupapa looza toli mu kupapa bupapi omanyi omuntu waba apapa looza ali mu kwanguwa awunzika atomedde kale gwe lwaki ojjeko essimu kati kyembuuza bw'otambula onosa omutwala ewammwe bulungi nnyo ne bamwaniriza ali nno serious bazadde bange naguze ne poloti kwe tugenda okuzimba luddawa gundi kakiri Bashimu properties bampadde ani gwotwale kati anabeerayo tugenda bane mmoroka we mmoroka akaabo lugendo olaba ne n'okujja ngamba mbu ani ajja emakindi mu kyalo babe haji yandete mbakindi yali tamanyi nayo I swear lobera flexible naye ofaanana bokayo saka tebakugamba dda ngamba yako la kazi wase ofaanana bokayo buza kivulu kya haji kyaddi 12 omwezi ogudde omukazi onoomuleeta ndo mujja babiri kitafu kinaba kiwedde mwe mukola mmeka ekyamwe nga 8 ekya haji kya June ze June ekya haji kya June kyembuuza onojja n'omukyala kusho tugenda kubatte aja agenda kuzita musiba omukyala analeeta amawulire yajja okugonza ya haji ya tebo sana andize fe ya feringa 8 ngenda bamaze okwawula kasenika nga kasho temeta beri mbukadde 3 bubiri dro nguze tebo ya haji yes ku interview ya fengenda kuwa kakakadde oshikakaza yes ne haji kyo nchikola ngo nyumenya obiri byogedde wangi gama nti tuso okumwagala tuso okumuwasa sato natuuka oba tompa teboleka oli mwana muto oba toleeta tebolekayo haji mubaje laba lenga bai haji ompaddeyo bwotyo omwana muto nebunange yeyewa munnange oyo omulaba myaka gye oba tomwagadde tomweyambulidde oba mukunamidde muto twaga nti gundi yakunamira gundi banga lyonna gye byemikisa gyagenda
naye ajabiri abantu nno nga bawa abakazi nga gye bali nga balina naye goma kye bayita omwana w'emyaka 24 abantu bangi kweja emyaka basula mu ddeeka ewaka oluusi baba tebannamala kuvaana ku ssomero ndi mu ddeeka mbu yawasiza ddooli kakubuuza bibuuzo bibiri nkuteke mbe mmanyi tumaze ebibiri byokka kati ono yagambye Haji wayogera ku bbuba lumu omusajja gwe yakafuna bakamala oba kwanjula omusajja alina ebbuba buli wajja kyokka bwe bali bakyedeetinga byayita bimulabamu naye we yamala omuteeka ewaka maama ebbuba buli wakamu amuwunyako amwekengera akwata ku simu biki kati mbuyo yatandise omugamba nti naye manyi tandika okusigala ewaka nze kati yagamba amasajja yawunya ku mukazi ono yagambye ne mama sika alaba ebbuba nga lisusi kati uyo yalinga ayagala ndekerawo okukola kati nga buuza Haji yagamba Haji muyogera ku bbuba nagamba obbuba olusi kitegeeza mukwano kuba wagamba munawe olina ebbuba kati abadde abuuza kugwa omusajja eryo ebbuba eryo olyogerako ekyo kiba kyekisusi ebbuba buli muntu alina ebbuba nkitegeera naye buli kintu kituuka obungi kivaamu obusiru buli kintu bwe kiyitirira obungi si kirungi kakubeere kulya ffenna tulya naye ate tolya lusaniya lugamba muntu ki tunywedde cyayi naye toyinzaga nti ebbinika yonna mugireete mbonogamba mbaoli agiteyaga nti banywa cyayi kakati waliwo ekisukka kyenkugamba nti ebintu ebisinga Doreen kuteekamu magezi ga buntu tebaatukolanga nte nga bisolo nga mbwa baatuteekamu obwongo Katonda tumuyambeko okutegeera tweteereyo okutegeera ye yakuwa obwongo akuyambako naye ali eri attunkana bisolo ataasa binyonyi nawe kennyini weetadde bakutaase kakati ebbuba kati mukazi wajja atya n'omuwunyako ebyo byakola tebiriiyo kati n'okwagala mbu alekerawo okukola ze ndowooza kati obufumbo amukolera omulimu bw'aba ayagala kubanga mukazi wo nga oyagala okwewonya gye bamukwanira mukolera omulimu oguli okumpi naye abamu baŋŋambuna abasajja babeera n'ebbuba eruusi nga tayagala okola ekyokola aba alina byakola abakazi muli bakutaayiza nedda Haji obedde nkukkiriza tukoze okwanjula kubanga bakazi muli bakutaayiza omukazi gyakoma omunnyonnyola ennyo olaba abakazi gye bakoma okuwangaana abasajja ku mirimu batandika obbalabako ebirungi nakamwattu nali ndabangaako embaliga naye kabeera simaati ngola atandise kiringa n'omusajja bw'olwawo olaba omuwala otandika omulabako ebirungi gwe wali ogaya n'otandika ogamba agenderawo pisaze nali simanyi nti kayonjo katyo era abantu kyekibaagaza baawusigalo okubeera nnyo nabo awusigalo yali yeetaaga contract myezi 6 agende tekyoba Haji nzijagala bano abajja ne bagenda oleke kuwangaala nnyo nzojja n'okola emirimu n'ogenda jjukira kakati gwe awusiga bwalwawo amanya lwe muyombye ye yambisa obunafu bw'omukazi ye n'ateekamu empisa nye n'amanya gwe wanafuwa kulabira bbaawa ebikubulamu ye n'abiraga nti abisobola era bano nabagamba dda bw'owuliranga awusigala agamba nti omwezi ogujja noonya omukozi ŋŋenda nga temuyombye baba bamupangisiriza temuyombyeko omusasula bulungi akusiibudde weegenderezanga nnyo omusajja aba alina wamufunidde ennyumba eri nkuteekebwateekebwa abamugjawo yennyini ogenda kiwira ngu balinayo n'abaana ababi abantu gomanyi mukufa bawusigala baleese abaana ate nno obeera okyawoza nti nno ndowooza tebamumanyi balamu bo bwe basoma amagundi bikusanze wa maama bambi nga mulabye ne babuusabuusaamu ku kaana awo n'okakasa ddala nti ono nno yaggumira ekika kyemumanyi okukamala obukamazi tubonyaabonye kati nze nnyina mwannyina ze nniifa mwannyina ze nniifa nzirako gwoku gwakubiri kasaabuusabuusaamu omanya waffe kuba abakimanyi omanyi ne mu baganda wo mba mukwano gwo kati nniifa simukisa eba kyekyo we nasobeza mugamba kyekyatulidde mugamba ejawo twagudde mu nsobi naye simanyi we tuyitawo katono kisembayo
Alina omusajja naye omusajja X abafuukidde X. Oyo yamuzalamu mwana. Semo ku simu. Ng'akubiraani. Akubira omusajja. Eyagenda yakuba. Naye mbu Katonda ekimwewuunyisa, lwaki tagaana oli kukuba simu? Lwaki tamugaana n'amugamba lekeraawo okukuba amasimu? Kyekimwewuunyisa. Ekisabeerawo tali waka. Ye tali waka akubiraani. Akubira omusajja n'essaawa yonna yina. Kyokka n'omusajja naye n'akwata essimu. Mukyamu, musajja mujoozi. Kati Essimu era nsobola. Essimu ya X. Kati yalowooza essimu balina omwana. Kati yalowooza essimu nsobola. Kati yalowooza X yajooga. Omusajja yasinga okujooga. Omusajja yasinga okumanya nti ono mukyala we. Okusinga oli. Katono yalina okugamba oli ng'omwana lekeraawo okukuba amasimu. Yajooga amaanyi agajja wali musajja. Era nze nsogikwata nga ndi ne mukazi wange ne ngiteeka mu lawulinga wange. Mma byoga mugano naye kyokola kikyamu kubanga onyiiza ono. Kimanyi nnyina omukyala. Lwaki okuba nga toyina nsonga? Lw'oyina ensonga nti oba mwana mulwadde naddala ng'obeera naye kiwulikika. Naye tokubanga bw'olabye ng'akubira balo. Ekitegeeza ensobi eba ya musajja. Ya musajja. Kababeere bawala bano abantu be baagala. Teriyo omuwala ayinza kukubira mukazi wa muntu simu nga sigwe wamuwa obugumu. Wamala ngenda kyokubuza Haji, lwaki bano basayididde ishi babeera n'ennamba z'abewaka? Oli aba yennyini yakola obunafu ng'anyumya ebizibu bye ebibye ne mukazi we ng'abinyumiza oli gw'ayendako. Kati n'amuggyako ennamba twaliravu n'amuggyako. Abikebera ne mu simu kati yange yino teri password. Agijjamu n'ajeewa. Osobola butagimuwa. Naye omuntu bw'awulira ng'omutima gwo gutegeeza mukazi wo tayinza mukubira simu. Amanya waagikubira mugenda kwawukana. Gwe n'ono girlfriend akimanya omusajja ono mukazi wa mugamba yani namukubidde agenda kunkyawa. Embeera omuntu gy'alina okuteeka. Lwaki omuntu amanyira mukyala we? Babayawo azze n'akabuto. Atuuse? Atuuse n'akabuto. Ase tuddaani leero. Leero ng'olina bangi bwenda okukola nabo. Bw'oleka oli naye azze mangu. Wantuoveewo kiro. Mugambeko kujja mangu. Olabika ogenda kuvaawo nno kiro. Nedda si kiro. Naye kale baneegagaaya sente bazifuje n'ebbuto. Mulowooza afunye sente nnyingi. Ataza okufuna sente ebintu ebyo ebyokutunda amadagala kyakalimu sente babalimbalimba nti okusoka balimbalima naye kale mulimu sente. Toli ni sikusiibudde. Kati ate abani kojjalo. Uli wali. Bazze Bulembwe. Azze oba azze ne mukazi we sitegedde. Ne mukazi we? Waddemu abakazi ababuuzayo oli. Oli azze asitu. Kale kankuleko maliriza omwami. Banenga 12 ogw'omukaaga front page Namasuba. Yes. Muje Sebaavuga concert. Wanji? Sebaavuga. Iyo nga mmeka? 8 May. Mukwano muki? Mukwano concert. Kololo wasado. Haji nakole kyoyogera. Wera ba. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.